Bagambye nti kasita omulumba n'omukuba waluma ekibonerezo kye oba okwanukula kw'ebiseera ebisinga kubeera kwa tabbu y'ensonga lwaki bulijjo eggwanga ettibwa lya Amerika ligamba Ukraine nti bw'oba weerwanako bw'oba okuba bambi tubadde tukusaba kuba kumpimpi bw'onaakuba ewala ojja kufuna ebizibu kati ngenda kukubulira ensonga lwaki bw'okuba Russia n'omunoza ofuna ebizibu. С днем Великой Победы! Ура! Ekwero omuntu wabulijjo wabulinyo kuba nti otumbudde wonna wooli akadde kano kennyini katugende mu maaso kakati omurasha juzi nakubulya ku Oreshnik naye ensi ya Russia eno yemu ku nsi ezimanyiddwa okuba n'emizinga egikuba ewala gwanga mu mawanga amatono agasobola okugemera ewala nga tebakusemberedde. Yes, Russia eriamu ku nsi nga zisobola okubonereza nga tebakusemberedde. By the way, ekifuula Russia n'eggwanga lya Amerika okuba nti be basinga okuba ab'amaanyi ezimu ku nsonga ze zino nti balungi mu ngundi zonna. Abasajja bayitibwa Abarasha balungi kumpi buli wantu wonna aweetaagisa okulwana oba okulwanya mu angles eziwerako oba tukiyite ango nti omurasha mulungi mu kulumba n'ennyonyi kubanga ziina zi felon zi SU kati mu bbanga mu nnyonyi bwakusemberera akuba. Omurasha asobola okukuba nga yeeyambisa ebizuuka ebikuba ewala missiles azirina ayina n'ogusinga mu nsi yonna gwe bayita sitaani kilomita 1,800 teryaguyina. Omurasha asobola okukuba nuclear. Omurasha asobola okukuba wansi mu mazzi nga yeeyambisa zirubbira. Ayina emmeeri ku mazzi kati kyekimu ne Amerika mu bbanga mu bwengula ku ttaka ku mazzi kyekibafuula ab'enjawulo. Ogenda okulaba nti amawanga amalala gano ge tutera okulondoola nti go gayina some limitations mu fields ezimu. Omuyisirayiri ayinza okuba w'amaanyi nnyo ng'akozesa ennyonyi naye mu mizinga kibulamu. Okitegeera mu mizinga kibulamu. Kaakati y'Omuyiraani ate mu kafulu nnyo mu kukozesa drones n'emizinga naye ennyonyi kibulamu. Kati bali bo baamalayo naye kale katulabe omurasha ono singa kakutanda n'ogamba nti ogenda kumukuba kumubonereza ewuwe asobola okwanukula bw'ati even before nga tannalaba kulowooza ku Oreshnik. Omurasha mu missile arsenal ayinamu KH-55 oluusi bagiyita AS-15 NATO bweguyita oluusi baguyita Kenti air launched cruise missile. Abasovieti bagikola eno modu zamani nkadde olw'ensonga nti bagireeta mu production mu mwaka gwa 1971 wabula Kenti missile esigadde ekyali y'amaanyi. Omugikuini nga oleeta Flamingo tegera nti bano balina Kenti ekuba mu kilomita 2,500 erimu variants eziwerako omuli KH-55 SM extended range. Kenti Russia awabeera kuba nga tazze asinzidde Belgorod, Kursk, Siberia, Kazan n'akukuba. Omurasha alina option endala ku mmeeza ey'okukozesa 3M14 kalibiru. 3M14 kalibiru oluusi bagiyita SSN B3A kalibiru. Enampuliriza egwa mu mizinga gye bayita LASIM Russian Land Attack Cruise Missile era ina improved version ye bayita Kilab kilomita 2,500 kalibiru. Kakati omurasha awo nankubulya options ze nkubulira options za murasha singa omulumba n'omunyiiza
nga takusemberedde akuba na bino. Omurashi era ayina R27 SSN6. NATO omuzinga guno guyita SAB, Submarine Launched Liquid Fed Ballistic Missile. Abarasha bagenda maaso n'okuba nti bagukola emabega eyo. Era kigamba okuba nti programu eno baali bagigabana n'ensi eyitibwa ya North Korea. Mukadde ne baziba gukolamuko advancement eziwerako okuva mu mwaka 2062. Test C zatandika mu 65. R27. Kakati omurasha era ayina option endala ku mmeeza eya RK55 granate. Abanatu baguyita Samson submarine zezigukasuka. Nagwo bagukola mabegeri series of cruise missiles omuli K55 air launched n'emizinga mpuliriza emirala. Kakati kwe kuli gye bayita Bulava, balina gye bayita Bulava eno ICBM Intercontinental Submarine Launched. Zi submarine zezigenda maaso n'okuba nti zigukasuka. Ogwo nagwo weeguli. R29 Shitil. NATO bawita Sikifu eno Intercontinental eronchingibwa zi submarine kilometers ezisuba mu 13 omurasha abeera kuba. Kati Ukraine obadde okyewano ina nno kamubwe kati kolese n'omusajja ayina ate mu bungi waliwo gyayita P800 Onyx oluusi baguyita Yakonto Bastion Yakonto. Mu Russia tagwayo nateguyita Strobile. Hey, bagulonkingira ku mazzi kungulu. Ogwo Yakonto. R29 Viesota nagwo weeguli mu kilomita olowooza 2,000 oba owona. Oti R21 Tochika abannato baguyita Sikarab Russia. SS1 Scad R11 3M54 Kalibiru Jonejo tebagwayo. RSD10 Pioneer abanatu baguyita Saba. 9K720 Iskander nateguyita Stone kilometers 5 ku 1000. RS29 Rubez ICBM kilometers 15,500 eyo Rubez. RS29 Samati Russia kilometers 1,600. RS24 Yaz mu Russia muzanyireko at your own risk. RT2PM Topol Russia. RT2PM Topolo UR100 abanatu baguyita Sitileto. Anange lino eggwanga lirina ebyuma. R36 SS18 Sitani. Nategwetira Sitani weeguli. KH-10M nagwa mpuliriza weeguli. Russia egamba nti omuntu ali ntambala alinfuna KH-47M2 Kinzhal. Abasajja bali wala nnyo mizinga gino. 9M729 kilometers 12,500 balina gubayita Avangard. Ginenye nno okumalawo balina gubayita Avangard ba Russia. Kakati byonna bazanyirako mbagambye nti at your own risk. Banyize ng'omanyi nti okwanukula kwabwe kubeera kunene. Kyekiri kyenziramu obagamba nti bulijjo Amerika, kubanga Amerika amanyi Russia okusinga abalala bonna. Sirikale ayina emmundu abeera amanyi emmundu okusinga. Kati gwe atagi kyovala bagitya abasirikale nti batya nnyo emmundu okusinga naffe abatazirina kubanga bazimanyi obulabe. Kati na Amerika agamba bano bannato
ba Ukraine nti temumunyiza nnyo kubanga amumanyi alina ebyokulwanyisa nga bwabirina kati amanyi obusungu bwa Russia okitegeera ensonga lwaki abagamba nti mumugende empola Ukraine bwoba okuba kuba wano kumpimpi kuba wano ekurusiki Belgrade awo bwe watyo ate tokuba ebifo ebyenkizo ebijja omunyiiza ajja kwokya oyo mulalu Amerika takyogera kuwa Russia kitiibwa Amerika akyogera kuba amanyi Russia kyali okitegeera takyogera nti buwi Russia kitiibwa bakyogera kubanga bamanyi Russia kyeri nekyesobola okukola abatamumanyi be bagamba nti tugende tukakuba e Moscow naye ng'okamanyi ebyo nkubuulidde just bizuka kati miiza ezo zoosobola ziyita ebizuka si nnyonyi okwanukula kwonna Russia kwasobola okukola ng'omukosezza ne Tomahawk ng'omukosezza ne Flamingo kubeera kunene okusinga gwe koyinza okumukosa bwe babeera baagadde nkiddamu basobola okusaanyaawo ekibuga ekiyitibwa Kiev ekyo kye mulaba basobola okukifuula evvu mu lunaku lumu ye Russia awakana olekera osoma birango nti baweddewo BF Suma kitongole kiva mu America balina eddagala ejjanjaba pressure ulcers prostate infections n'endwadde endala eddagala lya Kimerika bakuleetedde prostate Rex capsules zigenda kulabika kandi zikuyambako omwami ng'essenge kitagala beekwate balina pure and broken immune booster ejja kuyamba abasirikale ab'omubiri okubeera strong nga tomalagala olalwala ate nga Michael Toyoza Misuwa genda Kampala Road ogenda okuba nti obasanga office ziri opposite ne poster eddagala lya Kimerika liri 100% pure and natural ate nga beebamu aba BF Suma bagamba nti gezaako ku ddagala ly'Ekimerika bakujjanja biganye kati eddagala ly'Ekimerika weeriri liri 100% pure and natural bagenda kukebera n'ebitundu eby'omubiri eby'omunda balabe biyimiridde bitya ensigo eryeta omutima guli gutya prostate n'entambula y'omusaayi ate nga bbeeyi bagisaze kubira musawo days ku nooti 749 959 835 nooti 749 959 835 yogene musawo days oba nooti 791 1812 91 nooti 791 1812 91 musawo days ali ku nooti 791 98 85 songa Uganda Halali Bureau ekyo kitongole kivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bitukozesebwa nga biri halali kuleka ebyokona ebyokunywa bakujjukiza kampuni nti batuukire basobole okukakasa byokuluba nga biri halali kussa Apple Kagolod watandika poti tudere gardens bulijjo ampuliriza bakujjukiza nti kozesa ebyo byokka ebikakasiddwa nti biri halali kibira kyogula oba nga kiriko akabuna ka Uganda Halali Bureau keetolovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu nooti nyemunya 233 kakati waliwo omuzimbi abategeze Matovu Richard nti ole inayagala okuzimbira ennyumba eya buli kika okuddabiriza enju zitawanyiziddwa obunyogovu omuneze zavako omusenyu ku bisenge okusiga langi n'okuuta amategula ayagala okusiba tiles ku nnyumba ne buziba zeddugala baddamu ne baziddaabiriza ne zifaanana bulungi balabirira n'amabaati ayagala okulagana nabo kuba ku nooti 751 6 nooti 751 6 19 tukoma omusaawa ey'okubiri tukomewo n'aga Uganda Anita Amonga adduse misinde n'agenda yiwa amazzi Kyagulanyi yavudde era kaakati waseerera Kyagulanyi yavudde bayeeyo amazzi tukomawo Mbanjulira M&H Islamic Research Center nateeta baleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic cupping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri obulala wamu n'okusanyalala abakyala abatawanyizibwa ensonga zaabwe n'azibukula enseke n'okujjanjaba ebizimba kabooto ng'alusa ne kandida emisujja gyonna n'endwadde ez'ekyama n'okakasa nti ekinene kyekimire kitone emmamba emirenkejje nga M&H Islamic Research Center abajjanjabisa ijama bali nateete opposite ne Totala okupaaka ku Ntami Complex songa Masaka bali Kinoni mu ttawuni ng'ate bugwanjuba bali Shema Kabwohe ng'ebisingawo okubira Sheikh Kasujja Umaru ku 0702 720 695 oba 0782 720 695 لبيك اللهم لبيك
olina nniya ey'okugenda okulambula ku nnyumba ya Allah okola emikolo gya hijja ne umura naye ng'okyasobeddwa olw'emiwendo egyakaweereege omukisa guuguno abajjangu hijja and umra services bakuwadde omukisa okulambula ku nnyumba ya Allah ku sente eza wansi ddala mu kye batuumye jangu umra bonanza mu mwezi gwa Oktoba ku miliyoni 4 zokka ng'otambudde bulungi oliisiddwa bulungi olambuzibwa ebifo byonna kati kozesa omukisa guno nga gukyaliwo ng'ogenda ku Access Building ku Lubaga Road room number 07 obuukinge nga bukyali kubira Haji Kaganda ku 0702 49218 oba Sheikh Sekizivu ku 075218 jangu umra bonanza mu mwezi gwe 10 olinye baati ofuuka omugenyi wa Allah ku kasente akatono ddala miliyoni 4 zokka. Essaawa zigenda kuwera 5 ezakalasa mayanzi. Time check ekuleeteddwa fungiza tukole ne Pal FM wamaze okwewandiisa beera ekitundutundu mu musomo ogugenda okukyusa obulamu bwo ogutegekebwa Pal FM. Fungiza tukole wakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekumi 2025 ku Old Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka. Kati jangu wano ku reception ya Pal FM weewandiise oba okube ku 0704591215. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetu oli mu kutikkula. Yo wange gwe tonnatikkula. Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani akkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka. Ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage. Byonna babikola. Osobola okuweereza ne sente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedrin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770781174 oba 0754 emikaaga 3 bisatu 27. Triple your fun! Booster! Triple your games! Booster! Triple your data! Booster from MTA! Booster! Triple your movies! Booster! Triple your downloads! Booster! Triple your GBs! Booster from MTA! Booster! Booster! Kubisamu amasanyu go emirundi 3 ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emunoti star 22 hashi oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda ekibuga ekiyonjo ebyobulamu ebirungi emyalo egikoleddwa ebyenjigiriza n'abavubuka nga bafunye emirimu kyekirooto ky'abantu b'e Lubaga. Kati bino byonna okubituukako abantu b'e Lubaga mufunye omwana enzaalwa yammwe agenda okubaweereza nga mmeeya ku division y'e Lubaga nga ye Kifampa Siraaji Ensambu. Ono omwana nzaalwa y'e Lubaga amanye ebibaluma muwulize mwetowaze mukozi yeesigika. Kifampa Siraaji Ensambu abasaba mu muwa obuvunanyizibwa abaweereza